بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين نحمد سبحانه وتعالى ونشكره على نعمة التي أنعم علينا ونصلي ونسلم على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أبرغانا بالونجي تمتند الله عز وجل تمسبا الله تبارك وتعالى asooku saasira ebyengira n'emirembe ku nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Sawa zino tujja kuba tulaba ku dduwa omuntu gy'osabira omufu ng'oli mu swala y'omufu, kubanga abasinga obungi baagala nnyo basaalireko bannaabwe, naye oli n'atuuka n'okutindiiga olugendo n'ava e Kampala n'ava gy'awangaala n'agenda okuziika mukwano gwe oba mukyala we oba maama we oba taata we, n'avaayo nga talina kyamusabidde olw'okuba talina kyamanyi ku dduwa ze basabira omuntu ng'afudde mu swala. Swala y'omufu erina takibiraati ziri nnya. Takibiira esooka buli omu amanyi kye basomawo, tusomawo surati al-Fatiha. Takibiira ey'okubiri tusaalira omubaka nga bwe tumusaalira mu swala ti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhiri, mpaka ku nkomerero nga bwe tusaala mu swala. Then takibiira ey'okusatu we wali ekinusi, yenna aba ayimiridde mu swala y'omufu we wali edduwa gy'alina okubeera nga asabira omufu oyo oba gy'alina okubeera nga asomera omufu oyo, takibiira ey'okusatu gye tugenda okubeera nga tulaba edduwa eyo biki bye tusabira omufu oyo, kubanga kinyuma nnyo gw'omwana gw'aba akulembera eswala ya taatawo ng'afudde. Kinyuma nnyo gwe omusajja gw'aba akulembera swala ya mukyalawo ng'afudde. Obeere mu swala osabire omuntu ebigambo nga biva ku mutima gwo ng'obitegeera n'amakulu ate ng'obyatula ku lulimi bulungi nga birina okubeera nga byatulwa. Bangi nnyo ne bakuba bannaabwe empewo n'agula seeka asadde swala y'omufu dakiika emu nga swala yawedde ddala omufu amaze n'okumuziika, ogamba kati omufu amusabidde ki? Edduwa gye tusabira omuntu ng'afudde mu swala y'omufu ku takibiira ey'okusatu gye tugenda okubeera nga tulaba nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama gye yabeeranga ng'akozesa ennyo dduwa egamba bw'eti. Takibiira esooka mbagambye tusoma suratul al-Fatiha gye tusoma ku takibiira esooka, ey'okubiri n'osaalira omubaka, then ey'okusatu tusoma bw'oti singa omufu abeera nga musajja yafudde tugamba Allahumma igfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wathalji wal baradi. Nziramu mukaawo Allahumma igfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wathalji wal baradi ونقه من الخطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس. تقول ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله
وزوجا خير من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. nziramu edduwa eyo tugamba Allahumma اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس. Awamu abasinga obungi wabalemu okwatula nogamba nti wa abdilehu daran khayra min darihi wa ahlan khayra min ahlihi wa zawjan khayra min zawjihi wa adkhilhu aljanna wa a'idhuhu min adhabil kabri wa adhabin nari. Waba mukyala awali nti hu tukyusa tugifuula ey'abakazi ayandibadde hi n'abeera shi oba ha n'ogamba nti Allahumma igfir laha waba mukyala warhamaha wa'afiha wa'fu anha wuto ila akhiri. Buli wolaba walihu oteekawo n'ogikyusa ha. Amakulu g'ebigambo ebyo, amakulu g'edduwa eyo ng'oli muswala wali obeere nga naawe obisoma nga bitambula ku lulimi ne mu mutima ng'osabira omuntu ekintu ekiva ku mutima gwo ne Allahu tabaraka wa ta'ala asinziire ku nniya gy'olina omuddu ono gw'osalira abeere nga amusaasira. Tugamba nti Allahumma, o Allah nkusaba, igfir lahu, ayi Allah nkusaba omusonyiwe, warhamuhu, era nkusaba Allah omusaasire, wa'afihi, ayi Allah nkusaba omunyweze, omuwe amaanyi, omuwe strength, omugumye, wa'fu anhu, saba Allah omuddiremu. So okumuddiramu kwe kusangulawo amadhambi gonna. Afu Allah yagaba afu nakusangulako ne mu bitabo byo nga temuliimu dhambi nti walikolako. So sabira omuddo ono nti wa'fu anhu, ayi Allah nkusaba omuddiremu omusanguleko byonna. N'ogamba nti wa akrim nuzulahu, akrim ra'u, akrim nuzulahu, ayi Allah nkusaba omukwate n'ekisa, saba Allah omusseeko ekisa oba omusitule amadaala. Wa akrim nuzulahu, saba Allah omusitule amadaala gy'alaze obeere nga Allah omusitula omukwata. Akrim kirimu generous okubeera nga oli wakisa gyali, obeere wakisa gyali. Wa wasi' madkhalahu, ayi Allah nkusaba omugaziyize entaana ye, his abode, obuddo we gy'alaga, nsaba Allah obeere nga omugaziyiza kabuli ereme kumunyiga. Ng'oli musala wano ng'obisaba nti wa wasi' madkhalahu, ayi Allah nkusaba omugaziyize obuddo bwe, nsaba Allah ogaziye gy'alaga. N'ogamba nti waghsilhu bilma'i, ayi Allah nkusaba omunaaze, waghsilhu okunaaza, bilma'i n'amazzi, wathalji n'omuzira, walbarad, barad ye bwe muzira gwe bita hayiro mu luzungu, ate tharji era yesino. Omuzira ogwo amazzi agannyogoga ennyo obeere ngo omutukuza n'ebbalaafu n'omuzira. N'ogamba
nti wanaqihi minal khataya ay Allah nkusaba omutukuzeeko ebibi bye yakola obeerenga omutukuze okuva mu mazambi ge yakola oba mu byonono bye yakola kama naqaita thawbul abyada min addanas kama naqaita nga werutukuzibwa thawbul abyada olugoye olweru min addanas okuva mu muko kubeera nga lutukuzibwa ne lugibwamu stains ne lubeera nga lweru nga lutukula nga temuliimu yadde ebbala. So ayi Allah nkusaba omutukuze olutukuza nga bwe batukuza olugoye olweru nga balugyamu amabala gonna ne lubeera nga luli lweru pure. So nsaba Allah omutukuze abeerenga olugoye olwo nga tekuliiko yaddeko wadde ebbala lyonna. So ebyo bisabira mu duwaawo n'ogamba nti wa abdilhu daran ayi Allah nkusaba omuzimbire saba Allah omuzimbire enyumba khayra min darihi esinga enyumba gy'abaddemu ku nsi amatiribona omuntu mumujja wali mu nyumba ye ng'ejjudde emifaliso tairos kapeti nga wona wanyirira kati osaba Allah nti wa abdilhu ayi Allah tukusaba omuzimbire daran enyumba khayra min darihi esinga enyumba gy'abaddemu wano ku nsi wa ahlan ayi Allah nkusaba omuwe famire omuteekereteekere abantu ab'enganda abantu be khayra min ahlihi abasinga famire gy'abadde naye wano ku duniya. Ayi Allah nkusaba omuwe famire omuwa abantu bagenda okuwangaala nabo nga balungi okusinga abantu babadde nabo wano ku duniya ab'enganda. N'ogamba nti wa zawjan khayra min zawjihi ayi Allah nkusaba omuwa omukyala omulungi okusinga gw'abadde naye wano ku duniya. Allah nkusaba omuteekereyo wansi awo walaga omufunire omukyala asinga omukyala gw'abadde naye wano ku nsi. So kwaba omukyala nga ogamba nti Allah nkusaba omufunire omusajja khayrun omusinga omusajja gw'abadde awangaala naye wano ku nsi. N'omaliza n'ogamba nti wa adkhilhu ljanna ayi Allah nkusaba omuyingiza ejjana. Saba Allah omuteeke mu bantu b'omujjana. Saba Allah bambi omuyingiza ejjana. Wa a'idhuhu min adhabil kaburi. Saba Allah obeerenga omushingiriza ebibonerezo ebiri mu kaburi ebiri mu ntaana. Saba Allah obeerenga obimushingiriza. Wa a'idhuhu min adhabil kaburi. Saba Allah omushingirize omuwonye ebibonerezo ebiri mu ntaana biri mu kaburi. Wa adhabin naari. Era nkusaba Allah obeerenga omuwonya ebibonyoobonyo oba ebibonerezo eby'omu muliro gwa jahannama. Saba Allah obeerenga omuwonya omuliro. Yedduwa amakulu ge tusoma nga tusaalira omuntu waffe kaafudde bambi weenagezaako okusoma edduwa eyo n'amakulu gaayo nga gatambula ng'amakulu gaayo nga mu mutima muli ogisoma. Kyengambye nti kyetaaga nnyo kiba kirungi nnyo omwana gw'aba asaalira taatawo osome edduwa eyo ng'eva ku mutima gwo. Allah atunule ku maziga g'okaaba n'enniya gy'osabiddeko ebigambo n'amakulu gaayo ng'egye gatambulamu ku mutima gwo. Omuntu ono Allah asobola omusonyiwa era Allah abeere ng'amuddiramu. Njiddamu omulundi ogusemba dduwa eyo tugamba nti Allahumma igfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bilma'i wathalji walbaradi ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خير من داره وأهلا خير من أهله وزوجا خير من زوجه
وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. Duweyo njiddamu omulundi ogusemba bambi wena mpuliriza gezaako ky'osobola obeerenga edduweeyo gyekwatako era ogibeerenga woba ogenze mu swala. Bambi mulekere okuba bannammwe empewo. Muntu n'ayingira mu swala y'omufu n'abeerawo Allahu akbar, n'abeera nga atambuza butambuza mimwa naye nga teri kyasoma. Wallahi kyokola munno naawe bagenda kikukola. Allah ajja kuyuwirawo layini z'abantu nga layini 10 naye nga temuli abimanyi. Naawe bakukuba empewo babeere nga bakola bukozi mimwa butambuza mimwa naye nga tewali kye basoma. So kukubiriza wena ndaba gezaako nnyo okuyiga edduweeno. Buli musiraamu yenna alina okubeera kaagimanyi kubanga buli kaseera tuziika. Maama waagenda kufa, muganda waagenda kufa, sisita waagenda kufa, boona boona. Oba naawe kennyini ogenda kufa. Yigiriza abaana edduweeno, yigiriza baawo edduweeno, naawe baawo yigiriza omukyala abeere nga agimanyi. Oba oliawo Allah gyatusaasira. Ku dduwa z'abantu baffe muleke kuyitanga b'amasheekhe kujja kusabira abantu bammwe abaafa. Dduwa ggwe osobola ogyesabira ne wabanga wamala dda okumuziika era sitira osobola okubeera ng'omusabira. Allahumma igfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bilma'i والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.